bananyinizi shopping mall so si banansi. Ekyono kyanaku nnyo nti Uganda tekyatunulira bigenda kuyamba abantu wabula ate etunulira ebyo ebigenda okuyamba abantu abatono ab'olubatu. Ate ebyo nga bikyali bityo, abagoba ba boda bana ku bagoba ba boda 10 beboka bambala ze Helementi nga bali ku nguudo ezikoma obulamu bwabwe, so nga ate abasigadde omukaaga bavugirawo ng'emitwe giri mu bbanga ekintu nno ekiteeka obulamu bwabwe mu matega. Bone Balugaba weetabirira ssettendekero wa Makerere erisomesa ebyobulamu obwa bulijjo eri Makerere University School of Public Health annyonnyola. Ate bw'ogamba nti bameka abazikozesa obulungi, ekyo okutugamba mukozesa obulungi ye muntu nga ayambadde helmeti n'agisiba. Lwaki twogera ku ky'okugisiba nti oyinza okubanga helmeti ogitaddeko naye bw'ogwa obanga otomeddwa, bw'oba ogenda okugwa helmeti ekusooka okugwa n'etakutaasa. Ate bwe tubuuza bameka abakozesa helmeti obulungi nga bali just 2 ku buli 10, wabula ate mu basaabaze mu twazuula nga mu bantu 10 tewawerayo n'omu akozesa helmet. Nti bwemba wakati wakozesa percentage nti tulina bantu 2 ku buli 10 be bakozesa helmet. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okwendowooza zaabwe kutaba mawanga owa NAM Non-Allied Movement yatuuziddwa kuno kosa ne G77 agenda okutandika sabbiiti ejja ku kitebe kya DP. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Gerald Siranda annyonnyola. Na luno olwa NAM Non-Allied Movement lulaga nti Uganda ekyali na ensa era nti ekyasobola okukozesa olukiiko olwo n'olwa G77 nekyali ne wamu okwongera okuteekateeka ensi yaffe mu kuvuganya n'ensi endala. Olukiiko luno lulungi tiruleeta esente mu ikonomi y'ensi. Hoteli zaffe zonna wano zijjudde. Tuyinza okuleetamu obuzibuzibu obutono abakola mmere ya leero ffe ng'abamu ne tutasobola kuba nayo, naye by and large olukiiko lutereeza ne luteeka ensi yaffe ku level we tulowooza nti weeyina okuba. Bwe gabadde ag'enkya lunaku olwaleero, nze Paul Kulumba.